Mwebale kwekumira ku mukutu Ugandan Lifestyle nze Morishid Segawa. Gwe wenna mpuliriza naddala omwana ow'obuwala oba omukyala nsaba onjazika amatuugo owulirize n'emboozi ofunemu ekyokuyiga. Gwe wenna azaala abaana n'ogamba nze omusajja nnemeredde kambaleke emabega ntambuze obulamu naye nga naawe akulemeredde, nsaba owulirize bulungi kubanga si bya ssanyu bya nnaku. Waliwo musajja mukulu ng'atobera mu gy'obukulu 45. Ono nno kooti emukalize emyaka 50. Bino byenkugamba bibadde mu High Court mu district ey'Entungamu mu Western Uganda. Omukulu ono bw'atyo alina omusango mwattu gwe yazza, aggravated defilement. Omwana we ow'emyaka 7 gwe yasobyako, omwana we ow'emyaka 7 gwe yasobyako. Era Kasese District Resident Judge amanyikiddwa nga Lawrence Tweyanze Kalikwisia. Ono bw'atyo ageza maaso n'okubeera nga buli kimu akiwuliriza, n'alabanga obujulizi obumala okusindika ono mu kkomera muganda wange weebuli. Era bw'atyo nga ne victim abaddewo okubeera nga awa ku kitaawo obujulizi kwasinzidde n'agamba musajja gwe tosaanidde kubeera mu bantu. Obujulizi bwe baleese muganda wange bubadde buva mu horse's mouth. Oyo kennyini gwe baasobyako nga yalumiriza kitaawe era yannyonnyodde kooti butya bwe byatandika ne we byali kakazi kattu nga kitaawe waako akasobyako. Kati njagala nkutegeeze newankubadde ono abadde ne looya amuwolereza, ekituufu kiri nti tasobodde mutasa kuba abadde asaba ekibonerezo ekimuweereddwa bakisaleko bakikendeezeeko, era ng'agamba ebbanga ery'emyaka 3 gy'amaze ku alimanda. Ekituufu kiri nti basobodde omubudaabuda obwongo bwe ne buddamu okutegeera, n'ategeera nti kyeyakola yali nsobi era n'asaba egisonyiwo. Kati ono abadde agamba mumukenderezeko ku kibonerezo bambi mumuyambe. Kati Justice Tweyanze n'agamba kati kooti yatudde ku lunaku olw'Emmande. Abasajja baneeno bageze maaso n'okubeera nga byonna babiwuliriza. Mr. Onesimus Masiko nga yawuwolereza muganda wange omuwawaabirwa, byonna byabadde agezaako okubeera ng'ayogera, ekyamazima ng'omulamuzi biringa ebimuyita ku mutwe, kubanga ekikolwa kye yakola omwana ono kibi. Baamusindika ku alimanda emyaka 3. Omulamuzi agambye nedda, emyaka 3 tekitegeeza nti ono akyusizzaamu. Era mu mbeera nga beetambula kiraga nti omusajja ono kye yakola kisobola n'okuviirako obulamu bw'omwana ono okusaanawo. Bagezezzaako omuwolereza ne bagamba nti ono akyayina abaana abalala 4 ebweru, era ng'abaana baneeno ateekeddwa okubalabirira. Bateekeddwa okubeerawo mwattu kitaabwe abakuze, naye n'oli mu kifo ky'okumukuza kyagenda maaso n'okuba ng'amukola ndowooza mukiwulidde. Kati byonna newankubadde bibaddewo kiraga nti omwana ono yali yakamusobyako enfunda 10 nga bw'ava ku mulimu, kuba musajja yali akola obwa welding, yali welder. Nga bw'ava ku mulimu adda eka n'agamba omwana ono munnange sooka ojje ewaka ng'abeerawo ne kano akawala. Kati nga bali abalala ndowooza nabo abazadde baabwe byabalemerera. Kati mukubeerawo ne kano akawala ng'akayita yingira ekisenge, we kayingira ekisenge ng'akatunuza mu mbuga y'omulabe sitaani, Kati omukulu ono newankubadde bamusayidde emyaka 50 baggyeko giri gy'amaze ku alimanda, kitegeeza aba asigaze emyaka 46
n'emyezi 3 n'ennaku 20 ng'ali mu kkomera. Bw'aba ssaawa zino ali mu myaka 4+, kitegeeza wakuvaayo ng'ali mu 9. Kati okusinziira ku byonna byonna mugana wange ebigenze mu maaso kiraga nti guno omusango yaguzza mu Novemba w'omwaka 2022. Maama w'omwana agamba nze ono omusajja embeera ze n'agayisa ge sijja mmugumiikiriza nti yali amutulugunya ng'amutimpula n'agamba wayi bwe nali nzija mu bufumbo sajja na mwana gwe wampa olubuto n'enzaala ntayi bw'atyo n'akwatamu ebibye n'agenda. We twogerera kati omwana ono atemera mu gy'obuto 10 luli yalina emyaka 7 kati ayina 10 naye buli kimu akyakijjukira omugana wange ekyaliwo. Era ono bamutunuzanga mu mbuga ya sitaani oluusi munnange ng'asirika n'asirika naye paka yawuliranga obulumi bumutta n'asalawo aloope wa mulirwana n'amugamba ekituufu kiri nti mwami tumwesige ntaasa naye kino na kino mugana wange kyekibaawo nga taata wange akomyewo. Tumwesige bw'atyo yagenda ku poliisi n'aloopa. Oluvannyuma omwana ne bamutwala mu ddwaliro era taata we yagenda maaso n'okubanga naye akwatibwa. Kati mu biseera ebyo COVID-19 yali akyalimuko nga mwali. Kiraga nti mu disitulikiti ey'Entuŋŋamu baalipootinga emisango 12 nga gyekuusa ku bataata okusobya ku baana baabwe. Emisango 12 era ne kiraga nti muganda wange waliwo ne taata eyasobya ku baana be 3, abaana be 3 ng'abasobyako ng'abakyanganga 3 n'amaliriza ono nadda kooli nadda ne kooli. 2 ku bo yabawa embuto Mukama Katonda. 2 ku bano abaana yabawa embuto nga babe bantumbweze. Era gino emisango ne kiraga nti nno munnange ebiseera ebyo gyeyongera okuba emingi. Kati okusinziira ku poliisi kiraga nti emisango 300 eja defilement muganda wange gyalikodinga mu disitulikiti eyo mu bitundu ebyenjawulo era police stations zaalikodinga emisango 300 era ne kiraga nti ebitundu 3 ku buli 100 ku gino emisango ng'ab'eŋŋanda be bageze maaso n'okuba nga mwattu beekabasanya. Akina taata yakoze kino onaagize muganda we n'ebirala. Kati ate egikka wansi w'75 ebitundu ekyamazima gyasobola okutwalibwa mu kkooti era ng'eno bakyagenda maaso n'okuba nga banoonya obujulizi. Kati mbeera nga bwesobodde okubeera ng'etambula guno omulundi akwatibwa mu kituli abobbi nebankubadde kiraga nti giri eri batera ogivuvuba ne bagifutyanka. Ku guno omulundi omusango omulamuzi yagukuttera bwegendereza olwono n'amusalira ekibonerezo ky'oyinza okugamba abamu bayinza olaba nga tekimugwana, abalala bagamba kale kiri yaddeyaddeko, n'abalala bagamba kyekyo. Kiraga nti omwaka 2025 poliisi yasobola okubeera nga mwattu efuna emisango egiri wansi kokko okusinga ku egyo egyaliwo mu myaka 2024 era ne bagamba 2025 kiraga nti baligestalinga cases 1,492 ne kiraga nti nno gyali gikkakkanyeko n'ebitundu 14 n'obutundutundu 8 ku buli 100 okuva ku egyo emisango 1,1212 mu mwaka ogwa 2024. Kati poliisi bwetyo neevumirira ekikolwa eky'okukabasanya
abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi munnange waliwo ababakasanya. Kati kiraga nti mu mwaka 2025 emisango 719 oba oliawo gyegyo oyinza okitwala nti gyali simpo nga gy'abaana kale abakka wansi w'emyaka 18 nesi okukkirira ddala, ate emisango 3,473 egyo gyali gyakabasanya baana abakka wansi w'emyaka 14 n'abo be baakabasanya nga bakabasanyiza balina akawuka akaleeta mukenenya. Byonna biri mu ggwanga erya Uganda. Naye kibi nnyo okuba nti munnange kiba bwe kityo, abazadde oleka omwana emabega ng'omusajja akulemeredde. Basajja abamu ayinza okukola ekikolwa ekifaananako bwe kityo, ekikolwa ekyekko. Kibi nnyo, kibi ddala. Waliwo abavubi 2 abaafudde babbidde mu nnyanja emanyikiddwa nga Kyoga. Bano eno babadde bali mu kuvuba, omu wa myaka 20 ate omulala wa 22. Owa 22 ye Simon Osina ate Peter Kirya wa myaka 20. Bonna nga batuuze mu Kidera Town Council. Embuyaga yazze nga n'enkuba weetonnya era akaato muganda wange ne keevuunika. Kati omwana omulala eyabadde kaato akalala eyalabye bino byonna nga bibaawo era ye yasobodde okuwuga mu mpolampola n'awona, n'ategeeza abazadde n'abagaba bannange bali eri embeera si nnungi, babbidde era bandibanga bafudde. Agezezaako okubanoonya poliisi wamu n'abantu b'oku kyalo abanoonyeza ku mazzi paka bwe baazudde emirambo gya bano. Ne bagamba kale katubaziike, katulabika bwatyo bwageze. Nze Morishid Segama.